Mukama ffe yeebazibwe mikwano. Tumaliriza Oweekitiibwa Pulezidenti tumusabira Katonda amuyambe kuba ffenna tubeera boonoonyi. Kati nze n'okwenenya okw'amazima okw'abalokole eri Katonda n'eri omukulembeze w'eggwanga n'eri eggwanga. Ndiko balokole naddala abasumba abo abakuku nabo baba bamanyiddwa. Naffe abalokole ffenna. Okwenenya kuno okw'amazima kwetaagisa eri abalokole nga twenenya eri Katonda, eri omukulembeze w'eggwanga n'eri eggwanga. Ndi mu Peetero 4:17. Kubanga obudde butuuse omusango gutandikire mu nnyumba ya Katonda. Kale oba kusoose gye tuli, enkomere guliba gutya eri abo abatagondera njiri ya Katonda. Bayibuli egamba nti omusango gutandikira mu nnyumba, wadde ne Pulezidenti mugambye, ate nga Katonda ali mu kuvunaana nsi. Abalokole Katonda atuvunaana ebintu bino wammanga. Avunaana okubbira mu byawandiikibwa mu kuwaayo nga ensigo n'ebirala. Abasumba mwenna naddala abaatusookera ddala, mumpulize bulungi, bassaamu ekitiibwa sibakyawa. Abasinga mubadde mubbira mu byawandiikibwa. Ekibi kyammwe tekinnasangulwa kiri mu ggulu. Mulina kuvaayo mu butongole, eggwanga mulikyamiza ne mulibuzaabuza abo ne bakyawa abalokole. Ne muvaayo mu butongole TV weeziri, oba ne tukola olukuŋŋaana nga twegasse wamu, ne tuleeta ssente, ne wavaawo okwenenya mu ggwanga, okwenenya ku ggwanga. Abalokole wewaawonze kansooke neenenya eri abantu bonna, kubanga nze nyimiridde ku lw'abalala, naye ate kitwetaagisa ffenna nga tutegedde. Nange era nsaba ekisonyiwo eri Katonda, kubanga ekkanisa twayonoona, eri omukulembeze w'eggwanga n'eri eggwanga. Abalokole tubadde n'obubbi obuyitirivu bwe ngenda okwogerako. Tusaba ekisonyiwo, naye ate era nga Katonda atuvunaana okwenenyeza ddala n'okutuuka eri abantu bonna. Essula y'omu ekitabo ky'Abakolinso, Bayibuli egamba Etonyera 5 nti buli muntu ndi ku nsigo. So ky'Abakolinso ekisuula ya 9:5 okutuuka ku 7. Kyemudde ndowooza nga kiŋŋwanidde okwegaira abooluganda bankulembere okujja gye muli basooke balongoosa omukisa gwammwe, guloke gweteeketeeke ng'omukisa so singa ekisoolozebwa. Nekyenjogedde kino asiga entono alikungula ntono, n'asiga ennyingi alikungula nnyingi. Olw'omusanvu, buli muntu akolenga bw'amalidde mutima gwe, si lwa nnaku newankubadde olw'okuwalirizibwa, kubanga Katonda ayagala oyo agaba n'essanyu. Bayibuli eyogera ku nsigo nga kya bwa Katonda okusiga n'okuwaayo, naye abalokole babadde babbira, abasumba nga mubbira mu byawandiikibwa, siruma mu kigambo. Ne mugamba wakakadde simba wano, owadde bwe ziti simba wano. Ekyo obwo bubbi. Kubanga Bayibuli egamba nti ensigo eva ku ntobo ya mutima gwa muntu, oba aleese kakadde oba bukadde 2, abwa ddembe oba ttaka lyenkanawa, aba wa ddembe naye si kumubba na kusala. Kati obubbi bubadde mu kkanisa, Katonda ali mu kuvunaana, agenda kutuvunaana buli omu, kubanga obudde bugenda busemberera, buli omu agwe ku kyokya. Lwaki mbalabula abasoma muteekwa okuvaayo, oba ovaayo mu kkanisa yo nga wabba abantu, obagambe timunsonyiwe, abamulina ne zi TV, ate nga mubadde mubikolera ddala. Obwo buli bubbi buli mu kkanisa ffe tubadde nabwo mbwogedde. Okubba ensimbi zo ezisondebwa, okubaako bezikola okuzimba n'ebyuma n'ebirala. Abasumba mubbe nnyo ssente, abantu nga basonda ssente. Tuzimbe kanisa terabikako. Tuzimbe wano ekkanisa zibeeramu bibaati nga mwafuna dde omusimbi. Waakiri zaffe zibeere mu bibaati abakatandika, ng'omusimbi mugulina ne ku akawunti bagulaba, ne muzisa ku akawunti zammwe. Obwo bubbi. Katonda bagaba okwenenya n'okutuusa enkola mugiveemu, ne ssente muzikyuse zikole emirimu gye teekwa okukola. Okubba okulala, okubba abakozi nga tebasasula mu budde, nabo buba bubbi. Abamu babakuba ne mawulire nga Musumba Ssenyo nga sina kye nnumamu, ng'abakozi bakaaba. Obwo nabwo bubanga bubbi. Omuntu n'omukaabya emyezi n'emyezi kuba byafulumira amawulire. Okuteekwa kwenenya kutandika kusasulirawo n'okwenenyeza abo abakuba amawulire bonna abaatuka ne bakaaba ekiseera ekyo. Oba n'omusumba omulala akikola, bw'oba okikola, oba bonna buba bukumpanya na bulabbayi ng'oyakubba abantu. Namba 4, okubba ensimbi z'ekkanisa nga zigenda ku akawunti zammwe. Akawunti y'ekkanisa eteekwa kuba ya buweereza. Nga nalabye akantu nga koogera ku Musumba Tom Mugerwa nga akawunti ezisente ziriko yena mu kyalo bazisayininga. Okiba nga kituufu okujja nga kikyamu. Bintu biteekwa okukyusibwa bidde mu mannya g'ekkanisa. Ezizo zibeere ezizo, bw'oba ofunye ezizo ne bazikuwa zibeere ezizo. Obona buba bukumpanya bubbi, kutandika kumpanya ssente za kkanisa. Ne ssente z'ekkanisa mukyala si yasayiningako, muteekwa okulonda omuntu omulala asayininga ku ssente ezo. Musayininga naye gwo ng'omukulembeze. Bassebo ne bannyabo tuli mu kutereeza kkanisa.
obo nawo abawo bubbi n'obukumpanya kwagala okukozesa ssente z'ekkanisa mu ngeri y'ekimpatiira okubba omukulembeze w'eggwanga nga mufuna omusiimi ne mugutwala nga temumubulya amazima ate bamusombako ebintu abalokole bendiko siri kubalala n'omusaba kino n'omusaba kiri kubanga kubba kuba tomubuulidde mazima nti kino kitereze na kino okubba ensimbi z'omusi w'omusolo ng'omukulembeze w'eggwanga bawadde enguzi mu biseera by'akalulu ate ayinza okuba nga azibateze butezi ng'olumu kuba yagamba nti empisi baagiwa ejjinja n'erimira ejjinja eryokya ne gibeera mu kifuba waliwo ssente yaleeta lugogo paasita Kanja gwatwala ebikutiya abasumba bakulumiriza kati ye ssaawa y'okwenenya etali mu kusaaga ebyo byonna byakwenenya Katonda byatugamba kulembeze eggwanga ne tumubiddemu tumulimbalimba kino twagala ssente zino n'ebikolebwa tebiriiwo biteekwa okulabika bw'aba akuwadde ssente ssente zino zembawadde twagala gula ttaka libeerewo ssente zino zetwabadde zakola kiki oba mumunyoleza kola zino na bino bibeerewo nga nembalira byeraga mu bitabo byabo mu kkanisa lekasa zibeera n'ebitabo byazo kyetuganye naye nga tuteeka okuba n'amazima kyevunenga nti bw'obanga mwabba oli mu kiti ekyo era n'abasumba abamu baga musumba Ssenyo ng'ajja ku muzeyi kakuta ssente ng'amunyonyodde nga bayamba abalokole kino na kino ne bakulumiriza sina kyennumamu saawa yakwenenya abantu nga bakulumiriza bw'oba wakikola oba tewakikola awo ononsonyiwa naye bw'obanga wakikola oteekwa buteekwa kwenenya kubanga abantu kyebamanyi bakimanyi kati obubbi buno bwonna obuli mu kkanisa bwadde bufumbekeddemu yessaawa yaabwo tetuganye okuwaayo kuwabwa Katonda era naffe tuwaayo ebiweebwa by'enjawulo ensiko zaffe okwebaza kwaffe ne zikola emirimu gya Mukama oba kuyamba abantu kyo tewali buzibu bwonna ne bweyamba abantu tewali buzibu bwonna ne mukola eddwaliro nga lya buweereza tewali buzibu nga si liryo tolifudde liryo ssente abantu basoloza ssente TV ate n'ogikola ngeri mu mannyago eteekwa kuba ya buweereza abantu babasoze ssente bw'oba oyagala yiyo oba mmotoka bagambe munsondereko ngule emmotoka yange munsondereko kole bizinesi yange oba ya TV bamenye nti TV si ya kkanisa ya musumba ffe twamusondera okubba ensimbi z'omusolo nsonga nayo Katonda agivunaana ffe abalokole ng'ekkanisa kuba Katonda yo bw'aba avunaana kkanisa ye yonna oba ggwanga wadde ababbi baba banjawulo oba batono lwaki nkijjayo bwe ntyo mbalage ekyokukola ekituufu ne ŋŋamba nti ensimbi z'omusolo zino pulezidenti ow'ekitiibwa yasaba abasumba mwe mwali omusumba wa Miracle Center Kayanja Samuel Ekitiibwa oba ne DC nayo bakweri n'abalala sibamanyi n'abasaba abantu bagende bakole mu bitongole ebimu nga revenue abantu abo ne babba nnyo ssente koze ne Kajina mulokole mwe yali akola ne babba nnyo ssente okukamala obukamazi ne basinga n'abatali balokole era oli ampa obujulizi nadde njogera naye naŋŋamba nti n'omwami wange yali zayininga ng'alaba abalokole babba nnyo n'okusinga ate abantu bali babajje mu mirimu babataddemu ate mwe babbi abasinga kati abasumba mwenna abaawaayo abantu abo nga muwa pulezidenti ng'abasabye muyite abantu bammwe abo kuba mwali mubamanyi mwe mwabasemba mubatuuze nti mwakola ensobi twagala kwenenya ne ssente z'eggwanga muzizzeeyo kuba mwazibba zemukyalinawo kuba Katonda agenda balondolola ate ne gavumenti ne bw'eneeba ndala ng'ejja ejja kubasiba kambategeeze mutenenye nsimbi z'omusolo ne muswaza eggwanga ne muswaza ekkanisa ne pulezidenti yennyini kuba yali abeesize naye yennyini ne mumuswaza ne mumutabula kivulenga nti obubbi bw'ensimbi z'omuwi w'omusolo nga muzibba butereevu eza revenue n'awalala ebitongole bye mukolamu n'omulokola akyali mu gavumenti ng'obba gwandibadde wanjawulo kubandirabidde oliko ekikolima ekinene eky'amaanyi kuba musango ogutandikira ku ggwe gw'olaga abalala obubbi bandirabidde ku ggwe amazima go kati ndi kubalokola ababba essaawa y'okwenenya n'okutuusa bassebo ne bannyabo nimutemiseewo essuula ya 6 n'olunyiriri lwa 6 naye okutya Katonda wamu n'obutayagalanga ekitabo ekisooka butayayananga ge magoba amaanyi kubanga tetwaleeta kintu mu nsi kubanga tetuyinza kujja kintu mu nsi naye bwe tuba n'emmere n'ebyokwambala bitumalenga naye abaagala okugaggala bagwa mu kukemebwa ne mu mutego ne mu kwegomba okungi okw'obusirusiru okwononona ne kunnyika abantu mu kubula n'okuzikirira kubanga okwagala ebintu kyekikolo ky'ebibi byonna waliwo abantu abayayanira ebyo ne bakyamizibwa okuva mu kukkiriza ne beefumitira ddala ennaku nnyingi bayibuli egamba nti okuyaayana kw'okwagala ebintu kikolo kya bibi bingi weefumita ennaku n'ogenda mu kuzikirira mwenna abalokola ababba gavumenti ssente za revenue mwenna mugenda mu geyeena teri ggulu lyammwe ekyo kanti bategeeze nammwe abasumba abaabawaayo mubayite mubagambe ate naffe abasumba twenenye tuve mu bubbi
basebo ne banyabo yenjiri gye mbabuulira ebigambo bino byavuddewa nabadde nina byensabira ndoke mbalage kooti ya Katonda nabadde nina byensabira we tuli wano kumpi Katwe waliwo akabangirizaawo nendabanga entebe ziteekeddwawo era ndoza kambikule n'ebitabo byogera ku ntebe bwe zaateekeddwawo ne wajja omukadde ono n'atula mu ntebe eno ennene bwe yatudde mu ntebe ennene ngendaba entebe endala 3 bazituddemu abantu 3 naye nga sibategeera bulungi nange nabadde n'entebe wabbalibbali ne mukyala wange tuna we tuli omusajja ono yazenga mukadde nnyo n'ayitandika okwogera n'abasajja abo 3 bwe yagedde n'abasajja abo 3 ate n'afuuka pulezidenti w'eggwanga naye nga mukadde nnyo okusinga awo waali nentegera ebintu bibiri omukadde oli ategeeza Katonda azze ku nsi okusala emisango entebe ziteekeddwawo ku nsi awagenda okubasomera ekyawandiikibwa n'ate lwaki ataddemu okubeera mu pulezidenti w'eggwanga eggwanga ne lyalondebwa naye ate ensonga endala ne pulezidenti yalonda abalokole ne bamubba era babadde bamubba n'abalala nga bwenjogera kakati abantu bano 3 badde boogera biki nazzeemu n'ensaba n'embuza Mukama n'ambikkulira ensonga 3 tebabadde bamalayika 3 omu akiikirira kibi bano bonna bajjiridde ekkanisa omu akiikirira ekkanisa eno ey'omulembe ffe abali mu mulembe guno kubanga ffe mukyalimu ababba ebimbi 10 ba Mukama okukubba kyo kikolimo okusinziira mu Bayibuli kyesomesa mulimu abatawaayo nga tukola omulimu gwa Mukama okukubba kujja nga tolina ekyo kyalo kikolimo babega nti mukolimiddwa mmwe mubba ebyange n'ebitaweebwayo babiberebere bya Katonda bakiki mwena abampuliza nga muli mu mulembe guno abookubiri n'entegera ki waliwo betwalinawo ne bava mu mulembe guno ne batandika okubba ssente za Mukama kuba buli mwezi tuwaayo kituwaayo endagaano twagikola nabo kikolimo kibaliko n'ebirala Mukama byalaga omusumba omu nga babba ku bantu ssente nnyingi zisaabayigiriza ebyo byonna bikolimo bibaliko bwe muba mumpuliza gye muli mu bikolimo bye mulya oba n'obutaba bimu bya 10 n'ebirala malayika ola yadde akiikira kkanisa etamanyi ebigambo bya mulembe guno ekyali mulembe omukadde tebiiganga kuba etaali naffe wamu eyo ebba kubanga abamu tebamanyi kuba bimu bya 10 na biweebwayo babba ekikolimo kukola mirimu gya Mukama n'abasumba ne babbira mu byawandiikibwa nga balimba kikolimo ne baziteeka ku akaunti zaabwe kikolimo ne batazimba kanisa nga terabikako buli nnaku bagirangira bulangizi pentagoni ebyo bikolimo olina okuzimba ekkanisa ebeerewo waaki etandikako omusingi byonna bikolimo bijjudde abantu ne bassaako okubba ssente z'omuwoomusolo zitya nga pulezidenti oluusi abateze oba abateze butezi n'abawa ziizo mbawadde ngenda kufuna kalulu kikolimo ssente za ggwanga ne muzitwala ne tussaako abagenda ne basaba pulezidenti ssente tugenda kukola bino ne batabikola oluusi balimba kikolimo nga n'emmotoka bazirina ne ssente balina ate bagenda basabiriza kikolimo abantu ne babonaabona ne tussaako bano be baawaayo okukola mu bitongole nga revenue kozi koliko ne mukyala Kajina yali agikulira oba kati ali mu ludda wa ate naye mulokole simanyi ne musisi naye yali mulokole wano byonna bikolimo be bibaliko enguzi gye mulya ssente ze mulidde ne mubba eggwanga lyonna abalokole bendiko siri ku bantu balala tubula abantu baagala kanisa bagatwalire obubbi twalire kanisa mutubuli abalokole kubanga babanyi muga muli balokole mwe musinga okubba ne mubba ne musinga n'abantu ba bulijjo kikolimo mugenda mugeyeena kambabulire genda gyeri era balinze ate tugenda sisinkana mu ggulu nga nababuulira enjiri Kajina Simba wali mwanguzi jangu wabulira enjiri ng'awulira Pastor Kanja Simba wali mwanguzi jangu wabulira enjiri ng'awulira Pastor Gold Simba wali oba Bugingo Baserwada Simba wali obaani ne mwanguzi naye wuuyo yabulira enjiri nga muwulira President Simba wali mwanguzi wuuyo yabulira enjiri kyala President Simba wali Minister Simba wali nga wendi kubanga enjiri njibabuulire y'amazima oli ne bwankyawa ne bwanjagala nja kubabulira enjiri y'amazima kakati obubbi obwo bonna ebikolimo ebituliko ng'ekkanisa Katonda yabindaze nabadde nabye musaba kakati byamaze omukadde oli n'avudde kwali n'antuukira nanga nti bw'ogamba ki naye mugamba Mukama atusuubiza twakola endagaano y'okutuwa ssente emirimu egisinga tugimaze n'aŋŋamba abalokole banyiza nnyo banziba nnyo kakati kwe kutandika okunoonyereza okubuuliza biki Mukama n'agenda nga mbikkulira ebikoleddwa kino byanika n'okubyenenya mu bbanga ate ffe tufune ekyokukola era ffe tugenda kuwa ekitone olw'okwonoona okwo naye nga nsooka okwenenyeza bannayuganda mwenna ne pulezidenti ow'ekitiibwa n'abantu bannayuganda mwenna obubbi abalokole ekkanisa bwe twakola nga tubba kuba naffe muli amamba abeera omu pulezidenti ne bamubba ne bamutwalako ez'enguzi ne bamubba ne bamusaba ssente ne balonda abantu ne bagenda ne babba ekkanisa nebba mutusonyiire ddala muwulire nga waliwo okukyukwa n'okwenenya kubanga tetuyinza kwegaana bubbi nga ffenna tuli kkanisa ye Katonda bw'akibala agamba mwenna muli kkanisa yange n'atabyamubaliramu
kubanga abaana ba Isirayiri bwe bayonoona ne bakola ennyana. Katonda yagamba Musa nti bonna ngenda kubazikiriza. Musa ne yeegayirira. Naye Katonda n'agamba bw'ati nga Musa yeegayiridde. Katonda n'agamba Musa nti nga bwe weegayiridde ne weenenya, ngenda kubasonyiwa, sigenda kubattirawo. Naye yagenda alondoola abagenda babba, teweeyinula, kubanga musumba mwanguzi yeenenyereza abantu. Katonda yatusonyiye. Akyatwetaagira ddala naawe omusumba okuvayo mu kkanisa weenenyeza abakristaayo, okuvayo mu gganga mugende wa Pulezidenti Museveni mumwenenyeze abamuggyako ssente abamubba. Mwimuke mugende wa Pulezidenti mumwenenyeze. Naye wajja kukyuka agambe nti wamma wali abalokole batandise okukyuka. Oluusi naye tumugamba wadde tannakyuka, naye abalokole kyamakulu nnyo ng'osituse pasita gwe yakwata ssente n'ogera n'omugamba zze kwenenya. Kabuti mulina ssente nnyingi, waakiri zizzeeyo zisitulo zizzeeyo. Awo naye ajja kukyuka mangu. Bwe tusoma ekitabo olw'obudde obutono ka funze njagala kukulaga kubanga abantu abamu bamanyi nti no Katonda yasonyiwa buli muntu nga bwe kiri, kubanga ayaga nti nenenyeza nga tetakyusizza. Kuva 3 Lwakutaano Mukama n'akkira ku kire n'ayimirira eyo waggulu, naye n'atenda erinnya lya Mukama. Olw'omukaaga Mukama n'ayita mu maaso ge n'atenda Mukama Katonda ajjukidde okusaasira, ow'ekisa, alwawo okusunguwala, alina okusaasira okungi n'amazima amangi, ajjukidde okusaasira eri abantu be 10,000, asonyiwa obutali butuukirivu bwabwe uliro lw'omusango, kwonoona kwabwe kw'ekibi kyabwe, atali muggyako musango n'akatono agubaako, awala n'obutali butuukirivu bwa bakitaabwe ku baana baabwe ne ku baana b'abaana baabwe, emirembe gya bannakana ne bannakasona ne bannakana. Bayibuli egamba nti Katonda bw'asonyiwa, okusonyiwa okulijje n'okuba okwawamu, kubanga mubaamu abatakoze naye nga abazingiddemu ng'ekkanisa b'eggwanga. Naye ate abeera n'omusango tagugenda gumuggyako. Gwe yabba pulezidenti nga wamuggyako ssente obazanguza obazaaki, Katonda tagenda kuggyako musango okujja ng'ogenza wa pulezidenti n'omwenenyeza. Oba mu kkanisa n'oyimira n'oga nti bannange tubadde tubasalira ssente bwe ziti ne tubalimbalimba tugenda kuno mutusonyiwe, ezeetaaga okuddayo ne ziddayo, bassebo ne bannyabo. Ekyo kye mbabuulira. Takuggyako musango ne bw'okola otya, naye ng'ekkanisa awamu ajja kutusonyiwa abamu abatabadde mu kwenyigira mu ebyo. Naye abadde ffenna tulinako obusungu kuba ffenna tubalanga babbi. Kyemba nkiddamu nti abantu bonna bannayuganda mutusonyiwe ne Katonda atusonyiwe ng'abalokole, ne pulezidenti okujja okumubba n'omulimbalimba naye atusonyiwe, tusaba ekisonyiwo waggwanga omulimbalimba n'omugyako ssente oba osize ekifaananyi ekkanisa ekibi, bassebo ne bannyabo. Kati omusango gwe guno, entebe zize nalabye kuba yambuzza gw'ogamba ki ne mulebye eŋŋamba naŋŋamba mbalinako obusungu. Kaakati ffe tugenda kuwaayo ekitone nga bwe tumanyi. Katonda ajje obusungu ku bantu abatali babbi, alyoke awalane ababbi bonna abalumbe. Daniel 7 egamba bweti, nalaba kutuusa entebe zaateekebwa oluyi lwa 9, omukadde yakamala ennaku ennyingi n'atuula. Ebyambalo byali bitukulamu omuzira n'enviri z'oku mutwe gwe ng'ebyoya by'endiga ebirungi, n'entebe yali ya nnimi za muliro ne bannamuziga ba muliro ogwaka. Omuggo gw'omuliro ne gutiriika ne gufuluma mu maaso ge, 10,000 ne bamuweereza n'obukumi emirundi 10, ne bayimira mu maaso ge, omusango ne gubaawo, ebitabo ne byanjululizibwa. Daniel 7:9 eyogera mulembe gwaffe nti omukadde ono yakamala ennaku ennyingi ye Katonda yali wakuteekateeka okudda mu nsi ayanjuluze ebitabo, si gino misango gya muggulu, gino egiri ku nsi. Kyabaaga nti omuggo gw'omuliro ne gutirika mu ntebe y'embeera eyita mu nsi. Yayanjuluze ebitabo bye, agenda kuggyayo buli bubbi bwonna, buli bikolobero byonna, atusalira emisango. Kati gwe yabba pulezidenti, eyatwala ez'enguzi ssente za ggwanga, eyabba eza revenue n'ebitongole ebirala ng'oli mulokole, kyekiseera Katonda agenda kuwalanako eggwanga, tagenda kusonyiwa. Wabula zaayo ssente za gavumenti, zaayo ssente za pulezidenti, ssente muzirina nnyingi basumba mmwe ne ze mugye ebweru. Mutole ku butitimba obwo, muzeeyo ssente ze yabaawo gati pulezidenti nsonyiwa, nakola ensobi ne nkwata ssente mu lulu. Situgaana kusabira kuba Katonda yakulonda, ne sikyaddayo kukwata ku ssente, nja kusabira Katonda bakyakwagala. Ssente zizo nzizizza. Namwe ababba mu revenue nawa mumpulirize bulungi. Ssente muzitandika kuzikuŋŋaanya muzizzeeyo, bassebo ne bannyabo. Naye munaalagawa Katonda agenda bawalanako abaana n'abazzukulu. Mwe abaana baabo ababba abantu, mwe abaana b'abasumba abo ababbye abantu, mukitegere nti Katonda agenda bawalanako obusungu.
bye mulya bwe kiba bwekitu Bayibuli nga najja okwakwanya mwana ne nnyina musuma mugati kitange nkusaamu ekitiibwa naye nkwabulidde kangende nsabira awalala sijja kusobola kufiira mu geyeena. Bayibuli bwegamba nti najja okwawula omwana ne kitaawe. Mukama bankuumire era bankolere bulungi nga mukyuka mu linnya lya Mukama waffe Yesu.